bwe twakomye nga tuli bakama abo gy'obadde okuloba house girl ogabye amata g'embwa n'ogawa omukyala yali atunda manda ogamuwadde bakusanze ovaayo ne kafulaska bakutisse mu mmotoka bakuzze wamwe mu kyalo bakutuusizza ku bbaasi za global otayiminze bagenze naawe n'oddukamu mu global ogenda kwongerako ku ddoboozi awo mpulikika kati ffe bo bwe baali bantwala ku global nagenda maakinga kkubo jjukira gwe gwali omulundi gwange ogusooka okubeera eyo kakati ngenda maakinga kkubo batuuse bantuusizza bagenze nange mu bbaasi nga nvaamu tambula ngoberera mpola wembula nga nzira eyo embuya gye twali kuba njagala ngende nzire omukyalo oli yaleetera okungobesa ge magezi ge nafunawo kakati ntambula Mukama n'ansaasira saawulira ddala naye nabulanga ne mala ne ngamba oba si weewo ne ntandika bupya paka lwe natuuka kakati ntuuse mukazi olwannengera bw'ati yampita mangu nnyingire mu nnyumba bali tebandaba jjukira bano bagagga already bwe baali banfulumya geeti yandaba nga nkutte akaveera kange n'amanya nti giwunye so kati wano bwe yannengera bw'ati ng'era nkutte akaveera kange nga neeraliikirira nga bw'omanyi yampita mangu n'anyingiza mu karuumu ke ruumu ye yali apangisa ruumu emu naye ng'alinamu abaana baali 3 seera ebyo naye nga baavu katono nnyo nina kyenjagala gezaako okukyusa essimu bw'oti tulabe ngamba ogikole bw'oti omukyala akuyingiza baleme kulaba anyingiza baleme okundaba naye ayeeraliikirira atidde kati bwe nnyingira nga mbuuza kiki ekyabaddewo ng'amuteerako data ng'amugamba owaaye bansanze agamba kati tugenda kukola tutya wano siina bwensulawo naye mu nnyumba ye yali tasulamu na musajja ng'alimu n'abaana be nga ngamba omanyi weebake tujja kulaba ekyokkola nga neebaka enkeera nga ngamba kati tugenda tandika okunoonya omulimu paka lwe tunaagufuna bwe tugufuna lwotandika okukola nga ngamba kale nga ngamba naye ye gwe oli munyankole tomanya oyinza otuuka eyo mu ofiisi ne bakuwaayo omulimu nga tutandika otambula enkeera twakeera ttambula nze naye twagenda eyo mu industrial area n'agamba gwonna oguliwo mutuwe olwo tetwafuna nga buli omu atugamba mukomewo enkya omanye okutuuka nga tolina na application wootuuse wonna ng'ogamba oba wano waliwo ekiriwo nga mukonkona nga muyingira enkeera kuba ekyo twakikola the following day olunaku olwokusatu walingawo abawala abaayitangawo nga bagenda nga bambadde uniform za security sigenda jogera security company emu ngagamba naye ndaba obadde oz'okukola obwa house girl olowooza security togisobola nga mugamba nja kgenda kasita banzikiriza nja kgenda ngagamba kati kyetugenda okukola gwe oli mwana muto tebajja kukkiriza emyaka tugenda kwogera bwe giti nga mugamba kale obanyongedde ku myaka nga ngamba kale awo tolinga mu 13 awo 14 nga ngamba kale kakati
nayogerayo 18. Yes, nayogerayo 18 naye kirungi nali sharp nali mukalukalu nga nze njogera na buli muntu nga sirina gwe ntya nga buli ajja atwogera bwe tutyo nali ndi social. Kakati ngamba tujja kutuula wano ku makya nnyo tulinde abawala bagenda ku kampani tubabuuze ebyetaagisa naye bwe habaawo akubuuza emyaka gyo gamba olina 18 kunze kale. Kakati nga tulinda abawala nga bajja nga tubabuuza ng'omukazi ababuuza eyo temuyinaayo ku mirimu biki nga batugamba nti waliyo abali ku training nga batulagirira ofiisi yaabwe gyeri tugenda era kwolwo lwennyini twanaabako bunaabi ne tutambulawo ne tugenda ku kampani gye baatulagirira. Olwatuuka ne tugifuna bwe natuuka nga bangaana mbu ndi mwana muto nga babagamba ono taweza myaka 18 kano kaana kato kano ka drop out mu omuntu ng'ono muleeta otya nti ono asobola okuba omubbi ng'omukazi ampolereza banange nze ndi mukazi munaku munyambe bagamba ono omwana wa muganda wange bamunsuulira siina wamuteeka ng'ayogera ebigambo awo bambi. Kakati mwalimu omukyala omu nga munyankole nga mpita ng'atandika okwogera olw'ewaffe ng'agamba kati gwe osobola okuba omubbi gwe ng'amugamba ye nsobola ng'ambuuza training onoomalako ng'amugamba ye twasanga balina ku parade nga bali mu kutrainingirawo ku office ng'agamba joining line ng'oyo omukazi nno ng'akyali nawo nga joining line nga batandika bawutaani ze nkuba rayitaani ankosozi batandikirawo okunkubako olwo lwennyini nga omukazi akyali nga bayinza ng'oluusi jjukira olina okustandinga straight si bino ebyokutunula eno okulaba ono akoze eki ng'olina okuwuliriza instructor yekka kyayogera kyokola omuntu oba otunudde mu kano akantu ak'emabega ka munno ali kuli mu maaso si bino ebyokubendinga kati nze nnyimirira bagamba right nisooka kutunula bali bakoze eki ne bakuba emmome instructor ng'omanyi kyakola anti bambala zino engatto zaabwe ng'akola bw'ati n'akukuba ebigatto kati nze nga bwe bankuba ebigatto jjukira bwe bakuba ebigatto ng'otereeza ebigere naye nga nze bwe bankuba nga ngwa kalamba myaka 13 nabonera ku training ze omukazi ng'agamba nga bagamba kati ono omutwalawo ono kuluta omutwala ng'agamba ajja bikwata omukazi yabakabirira yandekaawo era abagamba bwe mutamutwale nze mubalekedde omukazi yandekaawo nakwata ekkubo n'addayo nasiiba nkaaba nga ndi ku training twamalako training nga batugamba tudde eka tukomewo enkya nga bangamba enkya tujja kuwandiika kunze kale nga ngenda waka nkomawo enkeera nga bampandiika bawandiika erinnya lyange emyaka 18 ate bwe nafuna n'ono nti ayogera Lunyankole bambi yanfevaringamukko naye n'agamba omwana wange mmuleka ajja kukola ajja kugezaako nembeerawo ankosozi nentandika okukola bwentyo ne tukola training olwamala training ne batutwala eyo sayidi z'ewakiso n'omala training ng'owulira kati oli fiiti kale era ng'okusobola okuba eŋŋuumi ggwe ate nga njikuba nga bwentyo naye nga siri bubi ne babatwala ewakiso yes nga nsobola following orders
batutwala Wakiso shooting tuke eyo tushootinga naye nga nze bwenkuba essasi ng'emundu ngenda naye amaanyi tolina nga ngenda nayo era nga ngwa naye ankosozi nga bankuba ze bankuba amazima bankubanga ng'omwana omuto ate bali tebasaasira ebyo gw'omanyi kasita obozze obeera ozze bo bamanyi badiringana wa myaka 18 kumbe bali ku lwa 13 kyekyo nga ankosozi tudduka nenvayo nga mpulira njagala kuzirika naye mukama n'ansaasira nemmalako training nagikola just for 1 month kuba nasanga bali banaatera oba passinga out ng'ate tebasobola kulinda nze so ffenna baatupassinga out omulundi gumu ntandika okukola basooka kundiployinga ku 6th Street yes eyo ng'ovudde ebugolobi ngaawo munda waliwo woyingira n'okyama ku 6th Street mu industry yawo awo waliwo residence kakati nga ngenda nkola bansookeza ku misana okumamaka yes naye ate era ebintu bya security byangu nnyo era bw'obiyingira okubivaamu kuba kuzibu kuba teriiyo hard work obuzibu bubeera mu training wano tewaliyo hard work ate ki patrolling kutambulamu n'ekimundu kyo n'olaga nti yo active n'omwana ofuna akatebe wootuula ababbi bwe bajja eŋŋumi risk awo weeri naye ate era kizibu tekitera kati residence gye nalimu nga yonna eri fenced bulungi nga tosobola nakulowooza myaka 13 katugenda tulinga abayingira mu myaka 13 kitundu oli mu kukola owa security yes eyali house girl kakati ntandika baali bampa emmere kyekyasinga okunsanyusa kuba ebyeri ewaka byali byakweyiiya nakolayo wiiki emu amanyabo ng'ate munnange omukazi nga ngamba omanyi emmere okiraba tetulina mmere tetulina ki mmere gy'okuma nga tebalina mmere eri ewaka ew'omukyala kuba jjukira nasooka kukola misana kati ng'ekiro nina okudda ewaka nenneebaka kati after 1 week ndowooza ng'alaba amukaluubiriza tusula ku katanda kamu n'abaana be abaana bafuka kale tebyali byangu naye nga nange nzirawo nenneebaka nze nga sikirabamu buzibu kasita nfunawo enneebaka ewaffe twasulanga mu kitundu baali kya ngeno ndaba wamma kasita ndi mu Kampala kakati nga ngamba omanyi ebyokusula wano ndowooza osabe nayiti otandika okukolanga ekiro kati emisana ojjenga ewaka nze munnange waabwe nze ntya na wabweru era ng'ewaffe ng'ofuka mu kabaketi oba mu bbaafu kati nga bwe mpulira okukola ekiro nawulira nga kinkalubiriddemukko naye nakisaba lwa mbeera nga siina kyakola ate nga munnange ku ssaawa eyo gwe nayina nga yalina okunsalirawo nga bambuuza gwe onookola ekiro nga mbagamba nja kukola wamma nga bampa ekiro bampa night shift nze yali asinga obuto mu kampuni eyo era ndowooza ne bwe njogera bwe nti bwe habaawo wano amanyi ayinza okwogera erinnya lyange I was the youngest there kakati bampadde ekiro nze ng'omanyi kyenkola nga ntuuka ku mulimu nasayiniza emmundu yange kye baatugamba kyo ekyasooka ky'olina okukola kukuuma mmundu yo bwekubulako oba ababbi ne bagikubbako
oba owedde. Kati nze natuukanga ku eyo residence ng'emmundu yange bwe buliri nga ngiteeka wansi bulungi nengyebakako. Naye nga mundu kino kisasi kimu oba AK-47? Tetwalina za AK-47, twalina ngazi. Kino kisasi kimu ekibanga ng'abakuuma banka abamu bwe baba? Tetwalina kisasi kimu, twalina zino ez'amasasi 8 zino z'oteekako. Sikyabijjukira nabbijjukira yabiyita kati. Kakati nga neebakanga ku mmundu, nze neebakanga n'ekiro enkuba n'etonnya waweeru n'enkuba nga sigiwulira. Nzuukuka ku makya nga wenna ntobye. Okimanyi nti baali basobola okukubbako emmundu? Bulungi nnyo. Nze neebakanga enkuba n'etonnya ne sigiwulira ne neesanga mu kitaba ky'amazzi. Naye natandika obulamu ndowooza bwe natandika okukola ekiro. Olwo bakuwa ssente mmeka? Ate twali twogedde ku bya musaala nze tetwabyogerako. Okuggyako nga baabyogera n'oli omukazi nze ebyo saabiwulira. Kyenanze butadda mu kyalo. Kakati nze siina bank account, bali babasasula mu bank account. Okugula account olina okubaako byowaayo, kyokka nze nga siina kyennyini. Wamma nze nga ntambuza obulamu bw'enkyo. Kakati kyenakola, kyenasalawo okukola, bwe nagendanga ew'omukyalo oli, kale ng'abaana olaba tekibayisa bulungi, tutudde ku mmere batunula mu siwaani yange. Nga ndaba bamboola ne bintama. Ekyavaamu nalekeraawo okugendayo. Olekerawo okugenda eno gy'osula? Yes. Kati jjukira nsula ku mulimu. Otandise okukola ekiro. Bakubbako webaka okwebaka kwewebaka bannaye. Era nze bannange neebakanga ku mulimu ng'emisana mba siina tulo. Nze nkuba kalamba. Kakati nange ntandise okukola ekiro. Ankosoza ekiro kyankalubiriza. Omukyala eri bwe yavandaga nti bankalubiriza ne ndaba ng'ate ngenze mu bulamu obulala ennyo bwe nali sisuubira na kusuubira. Era that was the beginning of my independence. Paka kati. Tandika obulamu. Kyenakolanga nali sisobola kupangisa nnyumba. Naga amagezi nali sigayina. Era kyenatandika okukola, nakolanga ekiro emisana nga ntambula nze. Era ssaawa yakati mu kibuga. Lindako. Sozi. Anion. Oyagala baga. Sorry. Mumaliriza. Togenda changing. I'm already recording here. Ogenda kulabikiramu. Mubino byenkola. Funa sides zeyo. This bag. That's Isaac's. Kati ogenda yite manju reward. Do I know that? Wait on the reward. There's a way. Neyongereyo? Yeah. Okay. Kakati tandise okukola ekiro. Kati kyenakolanga nga bwe nva okukola ate sigenda eri waka. Otambula butambuzi, ogambe ng'otambula. Yes, nga ntambula butambuzi. Nga nze siina gye ndaga. Kati nga nze bwe ntuuka ewaka, era bwe nali nvaayo, navaayo n'akagoye kange. Otugoye twange twe nayina tetwali tungi, twalinga tugoye nga 3. Navaayo natwo
nga ntuteeka mu kaveera kange nengenda natu ku mulimu. Bwe nva ku mulimu ne ntuuka ku ofiisi ne signinga out. Nga nyambala engoye zange awo ku ofiisi wennyini mu ttooyi nga ntandika otambula nga yunifoomu eri mu kaveera. Anko Sozi natambulanga era nze mu kibuga siina we simanyi. Nga nze ntambula ntuuka ku ofiisi ne nga nvuba leero nkwate lyawa ngenda mbala mmotoka nzira eno bwe ntuuka wa kyama naye nga ngenda maakinga amakubo nga nkyama nga nnyingireyo munda nga ndaba ntambula bwe nawa naatera obula nga ngenze wala nga nkomawo k'emabega nga nkwata ekkubo eddala bandaba ng'okwata ekkubo eddala nga nkwata ekkubo eddala bwentyo natandika okubeerawo bwentyo ng'ekiseera ky'okugenda essaawa z'okugenda ku ofiisi bwe zituuka ngenda era n'ensayininga emmundu yange n'engenda ku mulimu. Engoye nazoolezanga ku mulimu ate nga nze sibeera na sabbuuni era nga nkwata amazzi n'enzikunyaamu n'enyanika. Bukeera ku makya nga nteeka mu kaveera kange bwe ntuuka ku ofiisi nga nyambala ezo ze nakunyizza. Wamma obulamu ne butambula nze n'ennaku sigiwulira. Olwo tonategeera musaala gwe bakusasula? N'omwezi tegunnaggwako kubanga jjukira eri nakolayo wiiki emu ku day shift n'endyoka nkyusa ku night. Kakati omwezi bwe gwaggwako nkoze embeera bwentyo bwe ngitambuzza omwezi mulamba. Wamma obulamu nga butambula nga sirina buzibu nno. Nga ndyoke nga tutuula mu mmotoka tunyumya n'abasirikale bwe tutuuka eri nga buli omu adda ku lulwe. Saddamu nakulowooza nti nina famire nti oba nina abazadde nga ndi ku lwange ng'obulamu ndi mu bulala nnyo nga sirina na gwe ndowoozaako. Kakati nga ntandika okukola omwezi nga guyita. Oluvannyuma lw'omwezi bampita era nali nvudde ku mulimu ekiro ekyo ku makya ne bampita ewa kashiya ne bankwasa $9,000. Anko Sozi ndabika sisanyukangako nga bwe nasanyuka ku olwo. Olw'9,000 natunuulira ssente Anko Sozi n'endowooza embeera gye mbadde mujjukira eri mu busomesa gye nali sifuna ssente naye nali nkola. Kati ba brothers bange be bakimanga omusaala gwange saamanya nakoleranga na mmeka. Uncle Sosa, I was so happy, I was so excited nga simanyi na kyakukola mu ssente nga simanyi ngule ki simanyi nkole ntya ate nga ntya n'okukwata ku ssente zange nga nze njagala zitereka zibeerewo nga nzirabako. Bamaze okunsasulako olwo lwennyini nafuna ekirowoozo ekiddewo omukyalo oli mulage ku ssente zange. Bwate ekkubo ntambula ntuuka mu maaso katono ngaawo nga bumanyi eby'abantu omuntu akuyitako naakuyitako banange ng'omusirikale ankoonako. Natuula n'enkuba emiranga n'empoggana nga bwe babbye ssente zange. Naye just kunkoonako nali nzikutte mu ngalo nga bw'olaba omuntu n'akuyitako n'akukoonako omukono. Nakuba emiranga ne ŋŋamba obbye ssente zange n'entuula n'enkaaba nga buli omu atuukawo ayimirira n'antunuulira abamu nga baseka. Ekyavaamu n'endowooza okudda ku ofiisi ndoope nti omusajja abbye ssente zange. Natuuka ku ofiisi n'endoopa bansekerera busekerezi ne bambuuza ssente zo ziri luddawa n'enzibawa. Eyazinsaba yali security officer. N'enzimuwa n'azibalamu nga zeezo n'agamba ate ssente zo zirina. N'agamba ssente zo ndaba ze baakuwadde zeezo z'olina ate baazibbye batya. Ng'agamba nze namuwulidde yabadde ayagala zibba. Alabika zaamulemye bulema naye yabadde ayagala kubba ssente zange. Ng'agamba kati kye tugenda okukola ssente ezo ngenda zikuterekera. Ng'agamba kale. Nga nkwata ssente nzimuwa
ng'omusajja atereka ssente zange nga nvaayo njagala ngendewo omukyalo oli naye ate ekibadde kintwalayo kumulaga ssente kati ate namukakasa ntya nti nina ssente nga sizirina nensalawo nentambula era nga bulijjo nentambulawo butambuzi nentayaaya mu kkubo saabwe zaatuuka ez'okudda ku mulimu nga nkomawo ku ofiisi sayininga emmundu yange bwe natuukawo nasookera mu ofiisi y'omusajja oli nga mugamba ndaga ssente zange nga ngamba ssente wangambye nzitereke ate kati nzikulaga ki ssente zo nzirina sobola kulya busente bwo nga mugamba zindage omusajja ng'aggyayo ssente zange ng'azindaga baali bampadde ak'emitwalo 5 kamu n'obw'emitwalo 2 omusajja sijeje emitwalo 9 omusajja yaggyayo ssente nga za change ng'akeetaano sikalabamu kampoogane ku ofiisi nga mugamba nze ssente zange si zeezo njagala ssente zange ng'agamba kwata obalemu buno 2,000 nga mugamba ezange kabaddemu keetaano kenjagala paka yanoonya change n'alyoka ndaga keetaano n'endyoka nsayininga okugenda ku mulimu naye nga basirikale bansekerera kurutu afuuse ensonga kakati kwolwo era lwe baatuula mu ofiisi ndowooza ne babyogerako nasasamaza ofiisi yonna nze nga ntuula ne wansi n'enkuuta ebigere mu mpe ssente zange njagala zange zennyini ze nakuwadde nga neekyankana nga nkyuka ntunule nga mugamba nze si zeezo nga nkuba omugere wansi so bye baalaba ndowooza baalaba nti ndi mwana muto sisaana kuwa ssente so nagenda ku mulimu olwakomawo nga bampita mu ofiisi nga bambuuza baŋŋamba totulimba tubuulire wakoma mu kiraasi ki ngambabuulira amazima ngambagamba katono nnyo tovaako okay vashi okuddamu okukulira ng'oka ndeetambo ndeeta ki Nerimu y'omukyala alina awusaali asobola okufuna ekyokulya bwe yaze tebamuwadde kyakulya mulire mulimu namuteera soseji ezo nze kankontinonge naye gira mpola nze olidde wano mbadde njira Ankosozi nga batuula mu meeting bakubuuza wakoma mu class ki yes bambuuza nakoma mu class ki mbagamba namalako P7 nga bambuuza olina emyaka emmeka yogera nga byampaka nno n'okuba omukyalo oli teyaliiwo okunnyambako nayogera ekituufu naye nga bamaze okunkolera ID eya kampani ng'emyaka gye bataddeko bampadde eri gye nayogera mu kusooka wamma baagenda okulaba nga ndi mwana muto naye ate ntandise okukola tebajja kungoba bamaze okunnyingiza mu bitabo nga baŋŋamba tetugenda kuddamu kuwa musaala ogenda kuddayo ku ssomero abambuuza onoosoma nga mbagamba nja soma kuba nali njagala okusoma ankosozi ate nali mugezi nze nga mmanyi ne bwe sisoma mba nja kuyita bwe ntyo bwe naddayo ku ssomero saddamu kulaba ku musaala n'egyo omwenda tebaaginziriza naye banziza ku ssomero nga sirina scholastics naye nga ku ssomero awo ne bankyusiza ng'awo wennyini wenkuuma ng'okuuma ku ssomero w'osomera yes kati ng'ekiro ssomero ki sijja tyogera bajja kuntegeera kati ng'ekiro nyambala ka yunifoomu kange nga mbeera askaali
ng'emisana nga mbeera mu kiraasi oluusi lwe nasomye ne yunifoomu nga tugenderawo emundu nga baginzijako nga bampa batuuni nga ntandika okukozesa batuuni wamma obulamu nga butambula ankosozi nga nsoma kama nansaasira ogenze mu S1 ngenze mu S1 ankosozi nentuula senior 4 nengimaliriza nafuna 42 ku senior 4 kakati esente z'ebitabo nga bwe mba ndi ku mulimu sometimes nga ku visitation days biki bampaayo ebyabazadde mpitira gundi nakuwaayo mpitira gundi kati ezo ssente nga zengulamu ebitabo n'obubbi simanyi we bwakoma bwabula bubuzi luli wali wabbanga lwa bwetaavu kati osobola okufuna yes nze nga tebangoba era tebangobako samanya na fees gye nali nsasula kuba kampuni ye yasasulanga kakati ntuula senior 4 bwe nagimaliriza nga bampa transfer bantwala embalala kolera embalala tuuka embalala obulamu nno kabutandike bulungi awo mpulira nange nsomye ndi waka olusungu lweyongeddeko nga nasomera mu ssomero ddungi ankosozi akuba bwe ndwogera bajja kuntegeera ssomero lya mu kibuga n'oluganda nga ndwogerera ddala nga mmanyi wamma ng'obulamu bukyuka namalako siniako nga nze sipangisangako nnyumba naye nga ndi mu Kampala ebbanga eryo lyonna lye namala mu Kampala I never rented ng'osulawa anti wali nga nsula ku ssomero nga mbeera wabweru nga nkola naye ng'ekiro nze neebakanga nze nga mbeera wabweru naye ekyenjawulo nasulanga wabweru kumpi emyaka okuva mu senior 1 paka senior 4 ng'osula bweru yes nga nsula bweru nga nsiiba bweru nga nze siina address era bwe lwatuukanga holiday ng'abaana tebali ku ssomero nga ntambulawo nze nga nambula ebyalo nze ankosozi ondagirira bulagizi ne nkutuukako wooyi tekyetaaga ate kunnyonnyola nnyo kuba ekibuga nakitambula ankosozi nze bwe ntuuka mu kibuga manyi we batunda ebintu ebya layisi abasuubuzi we basuubula yonna amanyiyo kuba nagendangayo nenjakala neneekyakazaamu awo nawona tolina boyfriend nze ng'ebyo sibimanyi senior 4 awo sinnaba siina kyemmanyi ye ng'ani ankwana nze twalabanga bankwana tewalabanga bakukwana oba nali kasiiwuufu nnyo simanyi nze saalaba bankwana mpozi ku security baali bamanyi ndi mwana w'oli omukyala nga balowooza ndi related naye kati nga tebanneesembereza abasirikale so ndowooza oba ekyo kyekyaleeteranga obutankwana simanyi naye nze saalaba kwankwana sijja kulimba era nze saakeerako ku makya ne ndowooza nti oba ndifumbirwa nga nze ebyo sibirowooza kakati ankosoza you was so excited senior 4 ngimazeeko oh my god nasanyuka nnyo bankwasizza certificate yange kampuni eŋŋambye genda oyiiye ensi bakutadde ne baŋŋamba tujja tandika okusasula omusaala kati tokyakolera fiizi kunze neyanzizza bantutte mu transfer nga sisobola nadde kugaana transfer kubanga already be baali bannyambye bakututte embalala yes awo ntegeera bwe bantwala embalala jjukira ebbanga eryo lyonna nakoma okuva ewaffe luwulirwe navaayo nga nzize mu bwa house gaalo naye ebbanga lino lyonna tewali bakunoonyaako
nze nkubuulire nga ndinga atalina famire nga nze era nze nabeera mu Kampala Ankosozi nga ngenda ku church neesaba nga bambuuza obeerawa nga ngendewo omuntu gwe mmanya okumpi gye ntambulira bano bembuuzako nga mugamba abakyaki bajja kujja wano mubagambe nti mbeera wano Ankosozi sijja kulimba nafeera nga abakyaki nga bagamba mbeera wano naye nga sibeeranga okwo abakyaki obuzibu bwe baayinanga bwe nalaba nga bandabanga engeri gye nayambalanga nze nga nyambala engoye 2 zokka sabbiiti ku sabbiiti teri yali alabyeko omuntu wange nti oba ndeese omugenyi ku kyaki ng'ebyo tebabitunuulira naye nga batunuulira abeerawa oba mufumbo ng'ebyo bye basinga okukulembeza kyokka nga nze nga ndi mu layifu yange endala ate enyigiriza nga nze buli lukya ndowooza kati oba ngenda ttambulirawa ng'ekyo kye kimbeera ku bwongo ngenda okuva ku mulimu nga kyendowooza oba ngenda kudda wakati leero oba ntambulirewa naye nze buli gye nayitanga nga nfuna emikwano bwe nsanze asiika chipusi ogamba otya biki oli otya ng'agamba jangu tunyumyemu ng'akulabyeko emirundi ng'ebiri ng'oyitawo ng'antuula ng'ankuba emboozi ng'amala neeyongerayo bwentyo Ankosozi nze abantu bangi bammanyi very many people in Kampala nze nyinza okuba nga ntambula n'olaba oli akuwubirako nagamba oba nakulaba wa naye nze mba mmanyi naye nga bo tebakyajjukira but naye associatinga n'abantu bangi ate nga sinyumya bulamu bwange nga nze sinyumiza muntu kyempitamu oba ki najja nenfuna emikwano awo e Kampala nga basuubula ngatto Ankosozi baali basajja 2 najjanga awo nentuula olunaku ne luziba nentambula nengenda kati namala nenkirowooza oluvannyuma nengamba baana abasajja bandowoozangako ki naye tebankwana tuzze embalala ngenze embalala tandise obulamu obulala bwe natuuka embala nga nina okupangisa olwo mpulira obulamu bukalubye omusaala gwe baasooka okumpa gyali 200 ka contract kaali kalungi kaali kawadde kampuni yaffe naye nga batuwa 200 nga batuwa ne lanki eyo gye nasinkana omwana omuteeso ye yasooka okundaga nti ndi mukazi nange enkwanibwa naye ng'ali mu security yes naye ye kati ffe nga bwogamba nti nti kampuni ya gundi yekuuma organization bweti kati ffe kampuni yaffe yali ekuuma offices kati kampuni eyaabwe ng'ekuuma residence z'eyo organization kakati we nali nsula wali kumpi ne we nali nkolera kati ate nga wensula kumpi naye ye gy'akolera residence gy'akolamu bwetyo bwe twasinkana nga mbanva eno ku mulimu ne musisinkana atandika okwogera nange awo nengulayo n'akasimu wamma nembeera wa bode nagula simu ya Aitero zino zimapese za Aitero ng'erimu ne rediyo banange nga ndi wakabi nentandika obulamu nenfuna ennyumba nentandika okubeeramu mu nnyumba eyo gye napangisa omwami oyo bambi akyali mukwano gwange even now twogera yali mwami musiraamu omusajja mukulu kati mu nnyumba eyo gye napangisa mwalimu entebe nasanga yateekamu ebitebe nga bikadde natandika okusulanga ku ntebe ezo ennyumba bwe yagimpangisa n'annekeramu entebe sayina kintu kyonna nensulanga ku ntebe kati ate awo nentandika okufuna amagezi nti nina okufumbanga kibiriiti tekiriiwo sirina sigiri n'alyaki nentandika obulamu nange nembeeramu n'amagezi nembeeramu n'obuvunaanyizibwa sente nga bwe nzifuna ndowooza n'alyaki sirina mufaliso sirina kino neetaaga keesi neetaaga kugulayo ku bugoye
ku sabbiiti nga bwe ngenda osaba ndaba kati nfuuse muwala ntandise okwefaako. Tandise okwekuuta bulungi, sikyasiba nnyo mu uniform wali nga twambala white. Wamma kale nga neetaaga okwoza ebiriyo nga si biri bye nayozanga. Ankosozi ne ntandika obulamu, ne ntandika okupangisa ennyumba. Nsinkana mwana mulenzi oyo ankwana. Ndi mu kayumba kange ako kalinga ka mitwalo 3. Omulenzi ankwana, ansuubiza eggulu n'ensi, gwe mulundi gwange ng'era bwe batera okukola. Yes, it was my first time kuwulira omuntu. No, it's fine. Okay, I go on. Yeah. Okay. Gwe gwali omulundi gwange okuwulira omuntu aŋŋamba nga bwe ndi omulungi, ankwanye, wamma nzikiriza. Naye nga biri nga simanyi nti nabyo mwebiri. Twatandika relationship yaffe, ekyamaanyi kye namuwa yali nnamba y'essimu. Ankubirako bannange, omusajja oli yankubira ekyo kyo yakinkolera. Nga mpita baby, nga mpita sweetheart. Nze nga bwe nakula nga bansosola ewaka nga baali baŋŋamba ndi mubi. Sajja n'amatiza nti ndi mulungi. Wamma obulamu ne bunyuma. Nva ku mulimu, nyingira nnyumba, nzira ku ssimu, musajja nkubira ngamba bwe ndi omulungi, ng'oluusi neerabira n'okunaaba. Lwaki? Ebigambo. Bannange ng'omusajja ayinza okunkubira ekiro kiramba. Kugamba abalungi tebanaaba. Nkosozi nga nze nsula ku ssimu, kalamba ne bukya nga ntunudde bwe nti ng'omusajja ayogera nange. Wamma nanyumirwa nze nga batandise okunsaba ennamba abavubuka. Give me your number. Nze nga muli mpulira oli gwe njagala, sobola gaba nnamba yange. Nze Ankosozi nali siina muvubuka yenna omulala akuba ku ssimu yange. Ate n'abazadde bonnyini baali tebalina nnamba yange. Ng'essimu eyange omuvubuka oyo yalimu yekka. Ye nnamba gye wasevingamu yokka nga ye nnamba y'essimu gye nnina. Kati ate eby'emirimu twakozesanga radio calls. Kati nga teri muntu nayadde ansabe ennamba yange. Ne mbeerawo Ankosozi, omuvubuka oli yalaganga njagala. Nze ndi so talkative. Ankosozi njagala nnyo abantu abasirisi. Bwe mpa musanze ndabira ddala ng'ali so innocent. Buli kyaŋŋamba nkiteeka nnyo ku mutima okusinga ono ali talkative. Nabeera n'omuvubuka nga musirise. Ankosozi nayagala omuvubuka naye tetwatundulako vanira. Paka lwe twatuuka okwawuka. Yajjanga mu ruumu yo? Yajjanga n'asula nga nkwata bulanketi ne ngiteeka bwe nti wakati. Nga mugamba tonkoonako teweekyusa. Kazi naye yali mu security? Yali mu security. Mbadde manyi awo mwakubagana n'okukubagana? Nga yeebaka bulungi paka ku makya, era nga bw'aba asuze nze sikyuka. Ate nkyuke mukooneko nga nteeka bulungi bulanketi wano wakati ne neebaka. Ebintu nali mbimanyi mu theory naye nga sibimanyi mu practicals. Era nga ntya ate nga ninamu nekiri. Sajja bonna balwadde. Nga bwe ndowooza mama waffe yali yatugamba nti alifuna olubuto taddanga waka. Kyokka nga ate mami bwe twayina yekka nga bwe tulaba ng'omuzadde. Naye ate bukyanzira e Kampala nga nze mama wange simuwulizangako. Kale wamma ne mbeera awo. Ankosozi nayagala omuvubuka nga nze mmanyi okukwata ssente eyange. Bwe nsanga eyo ekintu ekirungi kasooli, muwogo, akanaanansi nga ngula. Essaawa ze ez'okuva ku mulimu emmotoka yaabwe lwebakima. Anti egenda ekungaanya buli location. Ng'anyimirira wali ku kkubo. Ne nninda, ne mbakuba omukono.
ne muwa akananansi ne muwa kakedo ne muwa ezaano y'obuzira naye nga buli kyendyako alina okiryako. Natuuka ekiseera bampanga emmere nga lwe bafumbye obulungi ku ofiisi we twakolanga nga nze sirya mmere enziruka ne ngenda ku location ye ne mukonkona ne mugamba sweetheart kwata emmere nze ne nsiiba enjala ate bakuwanga siwaani emu naye nga ngikwata emmere ne ngimuwa ne nsiiba enjala. Gyampa emirembe teyankalubiriza nalowooza nti ebyalaavu bwe bityo bwe bibeera. Ne ntambulizaawo obulamu anko sozi twayeyagala kumala 2 years naye nga tetukwatangako ku bintu yadde. Mu 2 years nga mu mwezi ewa asulayo emirundi ng'emeka at least? Anko sozi omuvubuka oli oba yali kyejo yalwalanga nga ye buli wiiki abeera mulwadde. Kati nga ajja ewange nga buli lwalwala alina okujja ewange ne mujjanjaba. N'abeera ewange nga wiiki nnamba ng'asulawo nga mujjanjaba. Nga temwasizza ku binazi temutunudde ku vanira? Nze omusajja oli yampangula teyansaba nako yadde. Oba yadde okundaga nti anjagala nti oba ayagala kukwatamu yadde nze teyakindaganga era nze nange nalowoozanga nti obulamu bwe butyo bwe buli wamma ng'omuvubuka wange mwagala naye nafuna disappointment eyanjigiriza obulamu nga n'essaawa yakati gye nkyatambulirako. Anko Sozi bagenda bajja omuwala omulala Kampala bamuleeta mu transfer. Atuuka Embalala bamuleese ku ofiisi talina waasula nga nange embeera gye bandeeteramu y'embeera y'emu oli omuwala gye yalimu. Nga mugamba omumanyi jangu obeere ewange bw'olitereera ng'ofuna ennyumba eyiyo. Tutandika okubeera ffenna n'omuwala naye omuwala ono yabeerawo nga ne Isaac ajja nga bulijjo tewali kyakyuka. Omulenzi mwogedde naye it's okay. Isaac ng'asulawo n'oyo omuwala n'asulawo nga mulimu basatu? Nga nange nsulawo olwo nali namala oggula akafaliso nga ffenna tudda ku kafaliso nga teri nayadde asula mu ntebe. Basatu? Naye nga nze owange wabeerawo essuuka wakati n'enjawulamu bwe nti kati nze asooka eno Isaac anaddako asembayo y'oli omuwala. Nze nga teri alina okunkoonako kunsiiga kabina ke. Anko Sozi tekyatwala na mwezi ng'oyo omuwala azze kubeera nange. Kaakati lwali olwo yali lunaku lwa Ssabbiiti, omulenzi mulwadde yali azze ewaka nga bulijjo. Ffenna tuliwo basatu. Olwo nze bamanyi ku Ssabbiiti sikola ate mbeera ku kyaki. Ngenda ku kyaki Embalala okusaba. Twali tulina mu Bible nga tuli mu kusoma Bible class nga nfuna essimu. Koolu omuntu gwe nali nawe ennamba yange yali landiroodi wange naye nga tankubirangako nga simukubirangako. Kakati nga ndaba ennamba enkubira nga neebuuza ani ono ankubira. Omutima nga guŋŋamba oba omulenzi wange afunye obuzibu waliwo afunye ennamba yange oba yabawadde bankubire. Ngenda okukwata essimu nga landireedi yayogera nga mbuuza gundi oliwa nga mugamba ndi ku kyaki. Nabo baali bakimanyi nti ku Ssabbiiti mbeera ku kkanisa. Nga mbuuza omuwala ono aliwa nga mugamba namulese ewaka. Nga mbuuza Isaac aliwa nga mugamba oyo ali waka naye mulwadde. Nga ngamba kale nga addamu ankubira after some minutes nga mbuuza omuwala abadde talina mirimu leero. Nga mugamba nkakasa yagenze kukola kuba ffe tetubeera off mulundi gumu ali ku mulimu
era omulenzi yali ewaka yekka. Uncle Sozi omukazi yaddamu n'ankubira omulundi ogwokusatu ng'angamba linnya booda okomewo eka. Nze natambulanga nga sibeera na za transport. Nga mubuuza lwaki nkomawo ka kiki ekigenda mu maaso buzibu ki? Nze saabirowooza nako nti oba omulenzi oba alina kyakoze. Nga ngamba Isaac ali mu nnyumba n'omuwala baggaddewo balina bye bakola. Agamba balina bye bakola ng'aninnya booda. Era omuliri kyanjijira ne ngamba bano balabika balidde ebintu. Nalinnya booda, Uncle Sozi natuuka ewaka ng'oluggi bazizzaako, ne nsindika oluggi, ne nnyingira, ne nnyimirira ne ntunula bwe nti nali nsula wansi. Ne mbatunuulira bwe nti it was my first time. Nze ebiseera byonna nabeerawo nga neegomba okulaba omuntu omukulu afaanana atya ng'ali bwereere. Naye nasookerako oyo gaayi. Uncle Sozi nagwawo ekigo. Bali mu buliri bwange. Omuwala tagulangako yadde ekibiriiti ewaka yadde nti oba akole ki. Ng'ayolesa sabbuuni owange buli kimu akola kyange. N'engoye yali ayina yunifoomu yokka ng'ayambala zange. Yeeyambula engoye n'ayeebaka ne boyfriend wange mu nju yange. Uncle Sozi kyannuma nagwawo ekigo. It was my first time to cry for a person. Uncle Sozi, I cried. Nalekerawo okulya emmere. Actually, I fainted there. Bantwala mu ddwaliro nga sikyategeera. Navaayo nkeera. Ntuuka ewaka, nkomyewo ewaka. Omulenzi waali, omuwala taliiwo. Omulenzi anfukamirira. Nsonyiwa sweetheart. Omuwala yankemye. Biki. Uncle Sozi nasonyiwa omulenzi kuba nali mwagala. Ate nze ebyo nali sibikolangako. Nga sibirowooza nako nti birina okubaamu. Nga nsonyiwa omuntu wange. Naye kyantwalira 2 weeks okumusonyiwa. 2 weeks nali ngenda kufiiramu. Nze nga buli lwe ntuula okulya emmere tandika okukulukuta amaziga. Uncle Sozi namala 2 weeks nga nze sirya mmere. Nteekayo nenkaaba essowaani n'engissa wali. I was going to die of hunger just because of that guy. Ekyewuunyisa n'ekintu kye neebuuza n'essaawa ya leero, omuwala oyo si kugamba nti yagenda. Yali talina gy'alaga. Era kwoyo essaawa eyo lwe nakomawo ng'ava mu ddwaliro yali taliiwo. Nali ndi awo ko olwo lwennyini ng'akomyewo ewaka. Nga nfumba mmere nga bulijjo, omuwala yagaana okulya, yagenda agamba abantu mbu nze nja muloga. Ne tubeera mu nnyumba nga tetwogera n'omuwala. Yatandika okulya nga tumaze like 1 week. Nga nfumba n'atuula n'alya. Uncle Sozi ne tubeerawo. Omulenzi ne musonyiwa. Teyaddamu kwerwazalwaza ng'abeera eyo ewuwe. Atakyalwala. Naye nga mumiisinga. Era nga ngira ne mugamba jangu ng'oluusi ajja. Kakati after like 2 weeks ng'ebyo byakabaawo. Nawulira nga kimmenya okubeera n'ono omuwala mu nnyumba. Nze ndi muntu atayatula Uncle Sozi. Simanyi kwatula kugamba omuntu ekintu like ekikaluba kizibu osalawo. Era nze ne mu relationships ze mbaddemu nkalubizibwa okubreakinga up. Nsooka n'ennyigirizibwa ne mpulira nti ntuuse ku kisenge. Uncle Sozi nabeerawo. N'ono omuwala after 2 weeks nga mpulira kimmenya okubeera naye. Ng'omuvubuka bw'ajja balina obuntu bwe beekolaakola awo. Genda okukola bw'oti ng'amukutte mu kiwato nga yeekanga. Ne kimmenya naye era tetwalya. Nze saamuwa. Saakirowooza nako nti neetaaga omuwa. Ate nze yali tansabangako. Kakati
ne bampa transfer ne banziza e Kampala.